yali yeebase n'emunuunamu eriiso teryambizi. Kankubuuze gwe tolyangako ku mmere n'okomba n'essowaani ng'emmere ewoomye? Bakubuuza ssebo. Nsikomba ssowaani. Nika gwe tolaba nti mutya kujooza nze njagaayangaye. Lubowa teyakuleetera ddogo gwe. Weewaawo. Tukomyewo neera tuli mu biseera bya ggandaalo, omwaka tuguyingira, tubuzayo ennaku ezi tuguyingire. Ntandikidde wano buli ayina kya contributinze ku Anger Free Christmas campaign. Nkiddamu nsaba Mukama akweyo essimu 5 omwaka omupya guno gutandika, zibayita zimukyusa bulamu. Ekyo kakyensaba ziwadde otasuubira naye nga bw'ozimaliriza obulamu bwe tebugenda sigala kyekimu. Twakikoze ffe baali banyooma, ffe baali bavuma views 2, 5, 10. Twakikoze abaana 206 baze ku foundation, wadde tetwabasaza enviiri tebafunye ku ngoye ku luno, naye twalidde nabo netusoma nabo ekigambo. Bwe tukompeyalinga amaanyi ge twatadde muno ne ge twateeka mu yasooka, kino nno kibadde kya ttendo ntukozeseza amaanyi matini n'akaseera katini. Wadde nga nkiddamu ne mbajjukiza nti kameramaani wange bakameramaani bange 3 baana bato, shots ezimu zibatawaanya, ye akwata ng'omwana omuto kyalowooza. Kyaneewunyisiza David okumaliriza okukwata ng'ate adlips ze tukozesa ez'abantu zonna simu yezikutte ng'owa kamera yo wedde akwata bibye. Naye tujja kukula, tujja kgenda bwe tutyo era tujja kufuukirawo ab'amaanyi. Bannaffe mwe abatukiririzaamu olwakino kye tuli, era mmwe abaatugamba nti nedda ffe tubaagala lwa bwana obwo buto bwe muwasuubirwa, broken souls ze mukwatako ne muzinyiga, ffe tubaagalira. So mutugumiikirize tutambule bwe tutyo. Luli eyasooka twapa David Anger Free Christmas campaign yasooka ani agikwata? Jingi nikoye luli twapangisa omuntu ne tumuwa ssente okukwata ku luno twagambye nti nedda katukozesa abaana ba foundation. Kyemwalabye tubakubire mu ngalo abaana abo myaka 14, 12 ne 16 kye bakutte kyekyo, tuba encouraging. Waliwo yaŋŋanya nti naye content tamala, temwakutte bulungi. Bwegamba abaana abo bakwata tubawitisa, tuba encouraging, tubasabire. Osanga ate najja bajja bikwata bulungi ekitenkanika. Enkuba yatonnya olunaku lulamba naye era twasobola olunaku okulutambuza. Gye baleko ssebo. Kale ssebo, nawe gye baleko ssebo. Akaviiri kuno tokakyusizza nnyo. Sikakyusizza kubanga kalengezaako okukekkereza akasente. Sente kakendedde kwamaze n'okkiriza. Era n'ennaku enkulu empita gye naziyiseemu, waliwo omukazi eyampaddeyo kasente. Naye zisaalidde emmere nga mmwe. Nze nagenze ne ŋŋamba waaye okukekkereza ow'ekikomando nti yabadde akoze naye ate obuzibu mu kubanga nkifunye awo omukazi n'ansanga. Omukazi yakuwadde akasente, mukazi wo faani wo customer wo? Yabadde faani. N'aŋŋamba genda ku Pakarasiti oli akamere. Ne ndabanga ka bbeeyi ne neeyokya awali ekikomando. Kati ne mbako wentula nga ninga eyeekwese. Ate n'ansangiriza nga nkutte essowaani ne ngiwuuzuumya eri. Kati ate ekikomando ye yanswazizza. Yabadde yankutte ettayi kuba yagala ssowaani ye. Wagikasuse ne yatika? Nagiwuuzuumizza ng'ono tannatuuka. Ne kiyiika. Olwo omukazi yakwaddeyo kyammeka? Omukazi yadde ampadde emitwalo 5. Oba dimaliza be bana bakyala bwagamba bweyagala okuwasa okufumbirwa. Naye yaŋŋambye faani. Nenjagala okukakekkereza ako akasente nga nze mmanyi mu kulusooka nja kuba sirinaamu. Ne ŋŋamba kati bwe nkakekkereza kantuusa ku lusooka kandyemu kikomando. Sibali mwakoze mutya? Tukulinze nga tojja. Ninze nga sijja. Ate gabinika naawe.
ate baluni zaki sikola nga sina baluni zange ssebo lino Uganda tukyali musajja mutuufu ne Gabini kolina emyaka emeka kyali muto baluni si z'abato baluni si z'abato ssebo mbadde mundesse mbadde mwaga tukolesya tosobola kuwagira Gabinika ng'akola ebintu ebyekito n'omutunuulira ddala oyagala mukyami andize muwagidde kubanga baluni ezo ziraba zitegeeza bingi ayinza okuba nga birthday bakuzaala leero happy birthday sebo tuli mu Gandalo Egandalo tunodikuza paka nga lumu January tuli mu Gandalo lyennaku nkulu mu luzungu Christmas ne birthday byawukana byawukanira naawe tonza bigerageranya mu Luganda byonna ogamba ki birthday mu Luganda kyeki amazaalibwa ate Christmas mu Luganda sekukulu jaguza ayimba sekukulu ye Christmas mu Luganda sokoleke Gabinika asoka abayimbira akayimba ka sekukulu ndawe ogimbye jaguza ayimba abantu bali eyo baga Gabinika soko tukubiremu ko batunata nimbe ka mu Luganda ka muzungu kali yimba ka mu luzungu kubanga yatengeje wafunye bafanya bali Colombia Spanish mundi yimba ka mu luzungu Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad na usemba yao tuleke kalulimi kyako luzungu olusipanyola nawe ato yimbye njekala ka luzungu Gabinika babitegeera kyokka tebabitegedde abaliyo tebategedde akayimba kali ka luzungu akayimba ako nze nange mbadde manyi ka luzungu ate no si ka luzungu lusipanish olusebo namugamba ono Christmas agamba gye yava tewagaana wagamba yava Colombia mu bayaga wagamba yava Colombia ate bayaga Colombia Escobar bali tebaveeyo Escobar bali ba business man sebo kati amazaalibwa ga Yesu ne sekukulu birina enjawulo weeri sekukulu enjawulo omanyi lwaki enjawulo weeri eri mu njatuza atigowulira amazaalibwa ne sekukulu enjatuza yemu edobozi metaniki ne luyima sibe bamu bebamu naye ate enjatuza yemu edobozi lyabadde ono metaniki edobozi lyabadde kibalanisa okusamira twabadde mu sekukulu Jajja Maria yakusazeeko twabadde mu Gandalo tuli mu buweereza tuyimbira abantu nakulabye kambala afuse kambala twabadde nga biri live ku Simba babiweereza Namugongo nakwata akati wabadde wa Christmas ze Christmas saakyakadde nno kubanga wafudde mu kikomando puusi yange yabadde yazaala puusi ewaka kati ng'obwana obwo nina okubudaabuda kubanga waliwo eyabbako akamu teyansaba puusi nze nzigabira bwereere naye yabbako kamu ate nempulira mbuno yamugjamu eriiso olunda puusi kubanga nze nzirunda era bano abatunda eddagala lyegundi eritta emmese mbawalana puusi zange zinaalyaki naye lwaki sokoleke afuuyira byetukola agenda kumpalana temweyanjudde soka weyanjulire abantu abatulaba bannange tuli basanyufu nnyo okubanga tukomyewo wano ne muddamu ne mutulabako gwani sebo nze Gabinika abalayi abandaba bannange nze Gabinika era ndi musanyufu nnyo okubanga nkomyewo kubanga wali ate abalayi abaluzinze obulamu bwabwe badde mu nnaku enkulu obulamu ne babukomyeyo ne Mukama ffe atukomezzaawo ate ne baddamu ne batulaba kati ekigasa Oluganda mu luzungu abaluzinze obulamu bwabwe abafiiriddwa yogera Luganda lwokka essebo anti katunino n'olulimi lwafuuka lulimi luli otapika waliwo omusajja omwe akawala kamu kayogera nga kayogera katabika mu luzungu but anyway let me call you omukazi yatazizaawo wano ku byafeesi azemoleza kapeti bwatabikatabika nenga bannange mbadde ku musajja oli omusajja oyo alina ekintu byonna tulinga abatagasse sikitegedde ayogedde ku kyakapa ate nze ntya kapa mbadde njagala nayogera ku kyeddagala tweyanjulira abantu kubanga twabaguddemu bwegwalaba tula for the first time oyanjulira abantu nze kikyannemesezzo kyakala nina okubudaabuda puusi yange nakazadde
Amanya nze Dimaliza Angelo ndi musajja muyimbi watera omusizi w'ebifaananyi n'endowooza olaba leero nekanekanye nkubye ka check tera nga buli lwakuba obugatto bwo bulinga bw'abaana abato naye obulaba obugatto bwakitu butono nnyo. akola mulimu kisebo sebo ni musajja muyimbi ate nga nyongeramu n'emirimu gyaffe gino egya kuuta kapeti, fuuyira biyenje, fuuyira kapa gifuuyire gideke olutandikidde odimaliza lwaki tova mu bintu byakweraguza nze ndaba abasamize baba n'ebikapa ebingi ennyo puusa ezo byakala ki za white zonna njeru saaleta za black eza black nzaagala nga mbwaya ya black namaaso bamitanga kimotoka ngayina kapa 12 oba imaamawo puusa ezo munna era zo zirimu ebyange mukyala gundi ani mukyala kimotoka yali alina essabo ate munne yali nomo byali biteega naye ngaera abantu bamwekengera ku kyalo yalina kapa 10 ng'ebi nga kapa yebaka nazo mbuliri nga kapa zijja nezirya mmere naga n'omugamba ne kapa erya mmere naga mugiveeko nakwala n'agirisa n'alya oba baali baana be azaala bikapa era be baali abaana be yalina abaana ewaka sitwalaba ku baana be naye yagamba nga nze abo bebaki ng'ayagala kapa muganda wange owa kapa wazijjawo kapa otambula butambuzi n'ogisanga n'ekugoberera natambula n'engoberera mpaka waka ng'ate nali nkutte langi ya white ngerooza mata kalangi kange nali nkatadde mu gundi bamanyi otuwera mu buveera nti balina bukebi bana batupimirako kati ntwala yejje egoberera emanyi mata naye nga langi eyasookera ddala yajja egoberera bugoberera kati maama we nze nemmanya nti ebintu byange bye bigireese bintu ki lubowa Gabilika Dimaliza omuwulidde naye maama toyagala kapa Dimaliza kapa kwafiira Christmas jukira enkuba yatonnya abayimbi baagala obagemera enkuba ate bajja ewange mu bikapa biri bimeka soko bagamba muwendo nkapa ninawo kati 20 era zo kati kyenkola yesi namutuukako njagala kola nange byafaayo kapa zibeere nnyingi nga mu lujja bwe mba nzitadde bwenti ne zibeerawo nga zanjadde oli alaba ng'obutiko abakongo bazirya abakongo ate kati yeyo tosaa girya yagambye dda nti ekikolagana ekkapa afaanaawo obanga ayina ente kubanga eyagibba yali yeebase n'emunuunamu eriiso kapayo nenjegaana nti si yange zakoleke yagibba mufo kyokunsaba nsobola ogimuwa naye bwe yalowooza nti puusa otwala butwazi ya bwereere n'akatwala kamutabukira eyo akawa ebyokulya tekabirya yali yeebase ne kamunuunamu eriiso kali kenkana obukulu kali kakuzeekuze kati ye nayagala akakomyewo nange nenkegaana nti sikange nti nze nakajja wano konze eriiso lifeenya aze ne poliisi nemuga sikange nti nakajja wano nva kyomukwata obubbi ale nga balemera kunze kuba yeyogedde nti yakajja wano nakajja wano kapa nagendiga Dimaliza nsimutegedde bulungi enkuba yatonje ku Christmas awo ne bajja bageme enkuba nga baagala okugema enkuba kakati enkuba ya season tegemeka enkuba ya season tegemeka Dimaliza ogema n'enkuba ogema enkuba oli mulogo waliwo eddagala ly'osobola okukozesa ogigema naye oba ogiwulira no mu kifuba ng'etudde era obagamba ab'omukolo omukolo ogwo nga mwanguya ogituuza mu kifuba anti gwe oba ogiwulira muno kuba oba ogikutte kati owulira ng'ezitowa wano mu kifuba naawe oyinza okwabika ekifuba simba wakati bagigema naye namulabako agema enkuba musajja yagema enkuba yali gundi eri karo kaffe omusajja yali wa tabbooli
Serizabwe. Sakoleke. Waliwo ekivulo ekyasaze abayimbi awo ekyadde kyano nti bayogeddeko. Kyabadde wano ku kalenda ekivulu kale kuba omusana gwamaze ne gwaka. Nebba abantu bazze. Bakikubye ssebo. Demaliza baŋŋambye. Gwe abantu abadde kalenda abalabye nti babadde bibiri. Gwe yabadde eri. Nabadde nfubutuka eri nengwawo naguddeko awo nga nfuna ekyokulya awo. Naŋŋamba mbadde mu kalenda n'ekimanyi kintuuseeko nti saa mmeka sanga 9 ogweddi ogw'ekiro. Sebo gwate kati nkuyite saabalogo kati nkuyite kalibulogo sawa 9 ogw'ekiro abantu baba tebafulumye ekivulu. Sebo mutula kungo mutula kungo Dimaliza gwani yagambye nti kyakutene kikatagga. Nze neetuukiddeyo ng'omulogo abantu babadde bangi naye saawa 9 ogw'ekiro abantu baba batandise dde ofuluma. Bade bafulumye. Ekigezo lya nnimba. Baba bakkuse. Tugende. Baba bakkuse omuziki. Bazze enkuba ogigeme. Naye nze saagemye ya ku kalenda. Yo nagenzeeyo ng'omuyimbi. Kalenda n'okuba. Abantu babadde bangi. Wageme yawa. Omwe twagala nnyo ebitiibwa n'enduulu. Bibitulemesa okuva mu kuyimba ne tujja kuvaamu. Ni si ssente abantu babalowooza tugenderayo lwa ssente. Bitiibwa n'enduulu ebyo batwanirizaamu. Kyova abantu bakuba omuziki nga mulungi. Naye yantutte eri ku nkuba ba birthday ya ku Christmas. Nayagala nkole ki? Ngeme enkuba. Ya birthday. Enkuba olwedde yatandiseeko dda bufuuyirira tugeme enkuba nga tennatandikako. Ene yasumulukuse nzibu ya kusiba. Kati nate sente ne bazimpa nga zaawedde naziridde nako. Tebakubye mbuuko. Anti badde baagala kunkuba naye nga nina ebintu byange. Sadduse. Ate awo batoweesiza ebintu byo. Ebintu ebikola bitese. Lubowa yaba abalemesera batandise okwerumaaluma. Mumuleke. Awo aba alidde nnyo. Ezo sente si nnyingi. Kale mumuleke kale tulabaze namugaggawaza. Omaye omuntu anaagaggawala bamwogerera ebyo. Ate agaggawala ejjeeko eruma. Nange kyantukako nazisesema. Anaagaggawala bamwogerera obwo obugambo. Muleke tulabaze namugaggawaza. Muleke aliye. Gabinga toyingira ebintu bya Lubowa kwegayiridde. Nze saamanye oba yaliye anti ye agambye yaliye. Kwe kumugamba nze saamanye oba yali ki naye kyantukawo kyakulumizako abasirikale beekubira ku poliisi nga banyingiza bankutayide ekiro saa 8 musirikale ne bakwata ne beekuba ne bagamba mutagende musirikale ne beekuba yagirayo emundu kati simanyi sebo yali Lubowa taata nawe oyina era abakulwanira. Buli muntu alina abamulwanirira. Buli muntu alina abamulwanirira. Kati nze ebya abange mba nalaamiriza kye balina okukola tebeyingiriza mu bye saayogera tebabyeyingirizaamu. Kati saayogerako nti no tonkubanga oluyi era odda olusolo dumpakya awo nenzirayo nenjogera nabo naye bankubye oluyidde olunumye naye engalo z'oyo mbadde njagala zifuuke ebigenge. Awo bakikola bwe nzirayo n'obusungu naye bali wakawuwo mbeera nabo tojjayo kasitaani wo ntambula tojjayo sitaani wo tambula nabo oba be bano ku mikono zino simbi nganda naye ngaera byebyo byonna. Omusajja yagenda ku kintu ky'enkuba muganda ngaffe waliyo faaza yali alina omukolo. Omusajja najja ku kyalo n'amugamba nti enkuba negenda kutonnya nti enkuba tenemisya. Faaza bali bafaaza ne baweereza ne bakola ki muganda enkuba gye yafubutuka. Omusajja yakola bwati mu bbanga wati mukono enkuba yayiika muganda wange. Faaza oba omulogo oli yagamba faaza omusajja yakola bwati mu bbanga wati omukono n'afaawo n'agenda yennyini yagamba faaza n'akola bwati omukono mu bbanga wati n'agenda. Faaza n'agamba muganda wange enkuba yatandika. Faaza nabengira muno bagatta emikono enkuba keetonye. Omusajja n'abagamba bannaye ne bagamba ekyembagambye ekulukusizza amatamu gonna egatwala amasiga gonna tebalabako. Faaza bagassa emikono bafaaza basabye ne basaba bagikakanya amaanyi naye nga omusajja kyakoze okimanyiggwe. Dimaliza era kati Dimaliza bayogedde abasajja mune gye bali abo. Dimaliza si gye bali abasajja gye tuli
nze ndi mukazi gyetuli maliza gyetuli enkuba ya birthday yakulemye okugema banze waliwo eyannuma sente zange kakana so twali ku nkuba twali ku nkuba ya birthday kivulu ekyenkuuka mu birthday ngamba buntu butono buba butono naye ade abagagga kati omugagga okubeera n'abantu abana sente zasobola okuwaawo zisinga ez'omwavu ng'alina abantu abangi ngamba obuzito wa birthday yabadde zitowa nnyo nti gesinga abantu abangi nga baavu birthday yabadde nti ngaesolo esinga enkuuka nti obuzito enkuba webadde nawo obuzito amaanyi agabaddewo nga gasinga omuntu agemye birthday asinga wagemye enkuuka kwaiga bindika agambye nti washowe marketing ne bakuyita ku nkuuka se marketing kubanga bino bikolera nze sina bakolera balala siri musawo muganda obuweereza bwoko ate birthday addo wekolera kati bali bo abamanyi bebagude mu gaapu zo so bika sokoleke limaliza ogenze okugema enkuba ku birthday enkuba eganye ejemye lubo wegamye nti alubo oli munafu nnyo kati nga njala bagamba mazima nti enkuba bweba yatandise onobuwokolo otya yatandise kati naye nti abajja kumbuza lwaki akasente kaffe tewakaganye lwaki akasente kaffe tewakaganye bakuwadde mmeka nagigemedde 3 sente zadde entono ku Christmas naye nga bagampeereddewo okumanya limaliza ono omusajja mukopi wagemedde enkuba emitwalo 3 omukyalo oli agala okukuwasa nakuwayo ekyetaano ja35 nogera nolinnya mu kikomando nalinyeko muka anti emmere bulijjo ndaba ya bulijjo kati nze byansobedde naye nga kale era nabadde n'ebyetaago era ebiri njagala gulayo ogugatta ogunene nnyo buno obugatta olwawo oba obulese ku mulyango omusiguze nga ayagala mukazi wo n'abusanga ku mulyango tagenda kutya nti munju mulimu omusajja kati bwe naagulayo ogugatta oguli ogunene zine zange nnyingira nazo mu nju gali agatta aganene nengaleka ku mulyango kale nga nawe oba oyitawo ga musajja mwali mu nju nendaba omusonso gumazeeyo ne katono kano munju kano kasa mu mulyango tosobola kutya abasajja balina ekigatte nga ebigere binene eby'Amerika ebyo biriko kati bw'okireka ku mulyango oli aba atya mukyala wagamba mu nju mulimu omusajja ebigato babiyita batya naye ssebo olaba oli wakwatira ewa mukyala omusajja yena alina singa kwatira wa mukyala we ebitono byengatto bivaako naba balinga kanyerezi naye era buli akunyoma anti sirinda mukwate anti simulinda mukwata ekigato kyo kintaasa butamukwata kusiina maanyi kiziyiza mangu wali omusajja n'atajjaga nju mulimu esajja at least kuba oli agamba mulimu mu nju esajja kati nze mba nziyiza nga bukyali kubanga nze manyi bwe mba nkomawo ewaka nsolo nkuba neekubira essimu nga njogera n'abasirikale abataliiyo kati nze mba mmanyi mu nju mulimu omuntu ayinza okudduka nagamba musajja ajja oyo naye essimu awo abasirikale tubaweebudde nnyo sirikale baba b'amaanyi ssebo tubazalawo kubanga tasobola kukoma waka abasirikale kibogamba lubowa yagamba bano basirikale ba bulijjo si lubowa weekubira olaga abantu nti oli munene ku kyalo okangekanga ekyalo nti afande ogambye ojja ogambye ojja kale nange ndi wano waka nkulinze kati ono ali mu nju kubanga ennyumba ffe zetufuna luteeka okubaako n'omulyango gw'emmanju lwaki topangisa nnyumba nga terina mulyango gw'emmanju yeddabo newe basinga owakiri nze era basipangisa landiroodi ng'abeerawo kakati bw'aba taliiwo nze akalyango nkabotolayo ne bafuuyirako oluyinja ngeri ennyumba y'ebweri naye nga nze mmanyi bwenzigulawo waggula ne bw'oggalawo oba olabanga ennyumba ye teriiko kalyango simba wakati abantu bajja kugamba enkuba yakulemye birthday sagala abantu batuloleze birthday enkuba wagigemye bayaganye yaganye naye olwokuba nti abagagga bo bwe bali yakitinga bamala mangu teryafuluse lubowa yanafuye teyanafuye wabula ekizimba kyadde kyabise
Ekijjadde basasula kuddayo. Kizimba kyadde kyabise. Yali maze okutonya. Abagema enkuba bajja n'obupale. Buno obupale nika. Ate enkuba n'ogikunamira ffe twalinga bato n'ogikunamira mbwe ereme kutonya. Era ng'etonnya. Nika bukola. Kati kiteeza ne bunika bate bukola kuba kukunama. Ffe tulina ebyaffe kuba kati gwe oyagala tekulagirira. Ayagala kubba maanyi. Sebo nedda. Ayagala ansomola. Jjajja wange naye yagenda agigeme. N'akwata ekisanja ekikalu. N'akiteeka bw'ati ng'ekikola nga waya. N'akwata akapale n'akassaako kanika. N'atandika okukola ki? Okuwujja ng'akazengoye. Jjajja Maria. N'atandika okuwujja. Jjajja jinika ajijja kubanga. Ate nika bayiye. Ate bayiye. Kyogamba wabeerawo mba temulina. Tuli eri ku bukojjo olwo buno obujja bana bajja bajjako Bwanda woye bamukubala bamuki nawujja nagamujja bajja mujje tandika nafu okuwujja egende ngamazo siba ekisanja bwe kitinga kiringa nga waya nga bakijje ku mmere ekikalu. Waliwo yangambye Christmas babbye emmere ye naye andoopera amanyi nawe kyensobola okukola nze siroga nze nkola birungi okuloga obulungi n'obubi kati nze ndoga bulungi. Anti dimaliza obuzaabuza sikola muntu kibi tugende empola yandoopedde nenze sikola kintu kibi nkola kirungi bya ssente byakubeera bulungi kati okugema enkuba kirungi omukolo gwa mugutambule bulungi ne tompita nti njagala onomumbalulire omutwe guba njagala omumbalulire wadde nkisobola ne sikikola sikisobola kubanga kati ono yagenze ku kyaki n'aleka emmere ye ku kyoto kuli oli yazze n'agijjako ku kyoto ate yaliyiridde omwo mu gundi mu ffumbiro teyamujoze ono ku kyakyalwayo misa ya ssaawa 2 gye yagenza akomawo ssaawa 7 ey'abakatuli kyogimanyi kati obwo obudde ono aba nabwo obutuula akamere nabwakalya nga bwekawola ate ng'abamuyitako n'alya bamugamba webale kutuuka ku lunaku bamanyi waawo era naye addamu bulungi lunaku tulutuuseeko n'asekula akamere ke bulungi nnyo n'amala n'akolaki kati gwe bandoopedde kakati amazaalibwa ga Yesu wuliriza amaanyi wulira amaanyi g'ewaffe amazaalibwa ga Yesu okuloopa yandikuloopedde Faaza n'abalala lwaki yazze wange okitegedde soko tuddeyo wali kuba waliwo emboozi awo gyenjagala mmanye ezaggwa zitya endala eyakakapa n'eno ey'enkuba omusajja enkuba egaana omugamu n'ebiganye ovaayo naŋŋamba mpa ssente zange omugagga nagano wakiri mpa ssente zange naye kasana munyonyoddemu ebyo ne batandika muleke zimugaggawaze ne boogerayo ebyo naye bo banyiize naye nabagambye endala ndigigemera bwereere n'okumba nentema oba nookola ki nodde newebaza lubowa webale kuyigga webale kufeera bantu kati abo banfeze kuba mazima ngoogedde nti ekizimba kyabadde kyapise sokoleke kamuwebula otyo Gabinika wategeera otya nti enkuba etuula mu kifuba kubanga nono omulogo waayo bwagambye nti etuula mu kifuba ate naye n'ogamba nti enkuba etuula mu kifuba nze ngambye nyongereza ku kye ne ŋŋamba nze kikwatagana n'enkuba sigenda kugiyiga etuula mu kifuba oyogeza kukimanyi wayigira obulogo leka sebo nze enkuba entuule mu kifuba simba wakati obulogo kwe kukola ekibi okukola ekirungi obwo tebabuyita bulogo kakati dimaliza lwaki omulogo w'enkuba baga nti yagenze kuloga nkuba lwaki mmwe mwokyogera bwe mutyo naye nga naawe okimanyi nti wali abalogo b'enkuba era bayita balogo ba nkuba era babayita mu bukyamu nze nga tewali ddogo ddungi nandibadde neeyagala sooka ondabe senga lyali libi era senga nange kati ntambuza bigere nga obugato tebuliimu nga obugoye bwa bukete bwayulikayulika naye wamatonda aba
wakamera mubuuzi akutya David akutya nimalize omulabi omulidde sebo kati kyotegeeza kati ate obuzibu okozeemu omusajja oyo tewandi mugobye omugagga oyo oli eyadde agamba nti nze waliwo oli eyadde agala okuwayo akantu ow'emmere oyo lwaki ati wamugobye tewandi mugobye ow'emmere oyo gwe babbidde emmere nabadde so akola oli kikyamu ono yabadde ayagala nokimanyi mukopimu ow'emmere seba akamere buli yakafunye ku Christmas yali musajja mukazi gwabadde mukisa buli yafunye akamere gwabadde mukisa kubanga eyakabbye kabadde kamubuze naye nga kyeŋŋamba muwulu akabba kwalina si muwulu musajja oyo alimba nnyo yadde musajja oba mukazi famire ani akiwumyemu omutwe omukazi yasinga okucacya n'agamba nze njagala aveewo njagala emmere eyo gye yalidde olubuto luzimbe kati nange ne mugamba Katonda wo gw'osinza ayinza okuba ye yamuwadde nga ajja kummwe abalina mwaganya oyita abantu oba tebayise wabaddeyo kubanga nze weŋŋambira nti tebayise senga bayise abamu bagenda ku kyaki abamu basigalawo ewaka abasigalawo ewaka kukuuma mmere n'ebintu ebiringa ebyo naye mwenna ne muggalawo mmere ne mugireka akaggi k'effumbiro kambaawo ono yadde yeggulira bweggulizi ng'ayina ebisumuluzo nange saayise nagenze bugenzi ku Charity Foundation nenva ewange akatunda nga konna kakutte webalenyesewo nenva ewange kati nze banangi bagenda kunkolera ki nze yavudde wange nesirekayo kintu obutayita bampise obutayita ku Christmas musango yita abayina enjala abantu bali emmere ennyama n'owulira mbu nno ffe omanye ennyama naffe twagisambako mulya ne mugikkuta mutandika ogifuula akapiira ogisamba oli n'agifuna n'ogibaka n'ogimuddiza naye ng'ate wayitawo ennaku ntono nnyo n'otandika okuginoonya gye wagisuula ng'enjala nti ekuwa kubanga eyo eba yakyeyonoonero naye muyite abantu balyeko mwasamba ku nnyama gabiri naye ffe twagisamba enjala nekuluma ng'ogenda ku ssomero n'otandika n'okunoonya akaawo mu busiko obunyama wabusuula nga ate embwa tegwali mukisa Christmas ebeera ku kalenda ne bw'osuula nusu 100 buli lunaku weeyagala ng'etuuse lwaki walidde kikomando mpozi wange wabadde n'ebigendererwa by'oggula engatte ennene kutiisa abantu abagenda okukanga bbaawo ananfumbira gwe naafumbirwa abantu okutegeera nti omukyala mwali ekisajja mwe ekiri mu nju baleme okumutwala anti oli yagenda okuwasa kati yaba afuuse omusajja gwe oba oli mukazi buutusi bweziri obugere bwange bwa kikyala nnyo tobula butono owa kamera yandibadde abulaga abantu naye ate nze ndaba oyambadde omusonso muwanvu olumusi gwenkaniga tebituukayo eri mu nsonda obugere bwange bukoma wano eri sokoleke eri bipapula byejjuzaayo eri nteekayo obupapulapapula kati obugere bwange buba bukoma wano obugere bukoma makati bugere butono nnyo bugere butono nze nakula nga Abayisirayiri si basajja bawanvu bampimpi abasajja bampipi naye bagezi kati nze enkula yange kyova abantu bakuyita omukongo baani ye wagamba abantu bakuyita omukongo era ne poliisi yagambako mbuno tebadde emanyi mukongo mbu kyekibadde kinkwaziza naye nze siri mukongo oli muganda naye munanga abakongo nsingagga naye kati kankubuulira amawanga gali 3 nga gonna malungi naye nga bw'ogogera nti govaamu abantu batya balabanga ekivumu Bakongo Barundi Basoga abo bonna balungi naye simanyi lwaki bw'okyogera mwaga amawanga buli muntu akwabulira abantu tebamanyi bumanya sikiraba mu buzibu kuba batusiikira kacapati akawooma kenayuye ng'omukazi ansanze sina chapati zokka ate abasoga bukasi basiika chapati jogo ly'abantu baziwoomya si jogo naye baziwoomya nga bwogamba nti omuganda awoomya ettooke nabo bawoomya chapati era tusaba abakola t-shirt
batukoye ku t-shirt ezibako ebichapati ebinene no mugongo omwana oyo n'akyambala atukolera chapati ewooma ng'akalango oba ebusoga ng'oyingira busoga weeroka mutu busoga nga waliwo ogupande oguliko oguchapati kuba oba ogenda mu Banyankole no mu Westana waliwo roundabout awo eriko ente babumbawo ente okitegeera nedda ate kati olabayo chapati zikolwa buli omu kati ate mpozi gamba nti ebikajjo pozi ne mu Eastern balimanya ebikajjo eno ebusoga eno ati Eastern Eastern eyo ebikajjo ate chapati zikolwa buli wamu abazikola obulungi abantu bange bojova nze ndiwo wano mu Buganda kapa erisa erinunye musajja ajjagamba nze nakijje wano ate ne bwe yandintutte mu kooti teyandinsinze kapa ekunuunyemu eriiso nze ndi kapa ye bwe yamununa eriiso n'etementa 10 tebeerawo yabula ama bibe biteega yabba ekiteega amanya bye kapa si kiteega ekiteega kiba mu mmese kati puusi yange erwanyisa ate kiteega kuba erya mmese simba wakati awo Gabindika omukyalo oli yayina bikapa ebingi kyala kimotoka mbozi kyezaali zimwogerwako ku kyalo kyala kimotoka yayina kapa nga nyingi naye ngaera abantu bagamba omukazi oyo era bamuteekako bintu ebyo biteegateega bintu ebyo zaafanga yayina ebbaala ne muganda nga batundu bakwata ku mwengo gutunda tegudiba bikapa byafanga oba temwana bako nga bifudde era byafanga naye nga bifudde nga basewo bagizika ne bagikola n'entaana n'ekkeesi na bukimu yali mulogo oyo kapa nga bagizikanga muntu owaayi omulogo oyo yagamba mizizo ki eziri ku kapa egyo ezo kapa ezo zirina mizizo ki terya mbizi kapa togiwanga embizi tegirya ekitera ne kapa nsamize kuba mmanya abasamize oba nsiraamu mpuusa eyo gogifula ebisolo byonna gokifula kyoyagala kubanga nze jembe lyange nsobola disindikira mu njiibwa n'enjiibwa ozinewaka sizirina naye nkozeseza yonna gyemba nsanze kakati ddyo bwe liba lijjeewo ne likuga tujjidde mu nnyonyi era yeba nnyonyi ffe boolaba tuzze wano ne twajjidde na mu nnyonyi tuli babbeeyi naye nga nze enjiibwa gye nasindisewo era nze nsobola okugamba abantu mulekerawo okunyooma amaanyi g'ensi mwegali nga owakkiriza nti sitaani mu nsi mwali bw'aba mwali tomukolako ffujjo enjiibwa bw'eba ezze mu bizinensi yo gwatulaba tya saagala bakugambe mbu totya tya teba tezze yokka naye okugimala amaanyi gireke togikwatako egende yokka Yesu wadde eba ekireese ne tekireeta mu bukambwe naye bino ebyogamba kaveewo genda ate tekireta mu bukambwe eki togigoba mu bukambwe tekireta nayo eddogo lyereese terireeta mu bukambwe ate lireeta eddogo lireeta wali eddogo eddungi enjiibwa oba tokigobya eddogo ereeta ddungi mu esaamusaamu kijja omanyi kinyaga bitono naye Gabindika nze ndabye tuba tulina kintu twagala okuzimba abantu bawe Gandaalo special naye tutomedde okimanyi nti ate ku lunaku lwa Yesu tuleseko musamize Gabindika amagezi ge wampadde gantomezza tekakutomezza lwaki ow'emmere teyaloopye mu bafaaza naye yaloopye wange ate nga yabadde mu kusaba kiteeza nange nina omugaso tulese omusamize ayogere ku lunaku n'olunaku lwennyini olutukuvu enkuba yatonnye ng'era bayitaaga ageme enkuba lwaki era tebagenze wafaaza era ageme enkuba bajja wange enna abantu nno nabo bazibu babitegeera ebyaffe bebuzaabuza babitegeera kakati kulisimansi si yaffe basamize ate otuuka okugema enkuba onoonyaffe eyakubbidde emmere onoonyaffe okitegedde simba wakati Gabindika wasabye ku Christmas nasabyeko wasabiddewo St. Pius ni musajja musabi simba wakati basaba emisana simba wakati dimaliza naye ekiro dimaliza wasamidde ku Christmas kakati olwo olunaku ffe waffe tetulumanyi kimbadde njagala Gabindika amagezi ge wampadde okuzimbawo
kapano kano abantu bawe kugandalo specials tewantomeza nalowoozezza engeri tubadde omwomu ebbanga lyonna omwaka gwa kuggwako tuyite dimaliza tutulekoko wamu abantu baweereza omulundi gumu kubanga first of all ne microphone enemyo balansinga kati nange mumbuuza ku byange ebinkwatako abantu nina obbibawa kati Christmas eno nange muba kumbuuza nga muntu alira eyo gye nanditambulidde kuba ngitegeera twali baana bato twagikuzanga ngamba n'abasamize bano eddiini bagimanyi anti n'obusamize eddiini tetugimanyi ne tugiwulira eddiini zammwe tuziwulira obusamize si ddiini obusamize eddiini lwaki ogamba nti tugiwulira tugimanyi ate nga n'obusamize eddiini mbadde ngumanya abagamba eddiini yaabwe anti eddiini zanjawulo mulimu eddiini y'abasiraamu eddiini anko jangu ayite wano anko ita wano tofaayo owaye obusamize eddiini obusamize obusamize si ddiini nzikiriza faith si ddiini nzikiriza kati eddiini kiri mu lulimi ki byebimu eddiini Luganda enzikiriza nayo Luganda eddiini si ddiini kigambo ekyo si kya Luganda ddiini kyaki ddiini oliwa ddiini kitukuze batubuze oliwa ddiini ki oliwa ddiini kyekiba mu Luganda naye ddiini si Luganda ngera bw'owulira amajiini si Luganda dibaisa kyagala otuvuga kiri bwe kiti ayagala tugamba nti byatubuzanga oliwa ddiini ki bali batubuza oliwa jiini ki jiini oliwa lubowa oliwa musoke bakyamya nga bakikweka oliwa ddiini ki kati bali bakikubuza oliwa jiini ki kyo badogeza kugamba bakuwanza ebigambo mukama kyekyo sandyagadde omenyemenye ebintu byabasamize mu gandalo lino erya Christmas tebagala biwulira naye bw'okula osooka n'obigaana ng'oli muto bw'okula mu bwongo otukesaa n'omanya nti bwe buwangwa bwaffe n'obutambulirako ojja kweyagala nze neeyagala siina buzibu ezimba wakati kuba nange nze mbinyumyanyumyako naye sifunanga mukisa bikola ki gubigendamu bayafuna mukisa sitaani agukuwe kubanga onoonya omukisa ogubigendamu amaaso mbitya sokoleke mbitya kubanga mulimu ebitasoboka balemanyi onoonya mukisa gubigendamu wamate mulimu ebitasoboka kusabira ensenke ku liiso evaayo nekola sokolindeko temulimu bitasoboka tosobola byeŋŋanda ebitasoboka kwe kubanga obuwangwa bw'oyingiridde bwansi ndala kati nga Illuminati obwo obuwangwa bw'abazungu si bwaffe eno kati gwe bw'oyingirira obuwangwa obutali bwaffe bujja kuzitoowerera kubanga tobutegeera nnyo limaliza kyogamba ffe abakristo twayingirira obuwangwa obutali bwaffe abakristo ffe tulowooza abasamize olw'ensonga nti buli kimu ekyaffe mwakiddibya ne mulaga nti nno kyekya sitaani okutandikira ddala ku lubugo n'ebisigalidde ne zino ensimbi byonna mulaga nti kubanga ne kasigala kennyini k'abazungu akaffe ebeera mmindi omuntu atuula wali eri akawungeezi n'ateekamu kataaba ke neyenywera emmindi kati ate emmindi balowooza eba ya bulogo emmindi osobola oteekamu taaba obutaaba kati ate ne sigala oli era abaamu taaba naye oli olwokuba baba bamukola nga kuba taaba w'abazungu abawanjawulo n'owaffe n'omusambwa gw'abazungu gwanjawulo n'omusambwa omuddugavu naye no bagenda bafera omusambwa mweru guba n'enviiri empanvu ogwaffe gubanga ffe owaye kankubuze kati buli muntu aba alina okusamira bw'oba ng'oli wa wano buli ayina gundi ye ayina aba n'obuwangwa abanyankole balina okuba n'obuwangwa bwabwe n'abaganda obuwangwa bwabwe kati buli muntu alina okusamira buli muntu alina okunywa emmindi emmindi kyeyagalire ng'oli bwawomerwa kasigala omuzungu ate nga emmindi omuzungu awomerwa kasigala owawana awomerwa kamindi so si kati atawomerwa kamindi osobola okukaleka noonya omwenge omuganda obaga gw'owomerwa bagikozesa baba n'ekigendererwa waliwo agiwoomerwa nga ye era nga bw'omusanga tomudduka tali mu kuloga akanywa kuwoomerwa banze emmindi nze siginywa anje sanga omuzungu anywa mmindi omulabawa abazungu balina emmindi mu luzungu oba shisha emmindi bwebaayo mu luzungu omanyamu abazungu bagirina kasi olaba ekigambo nga mu luzungu gyekiri
omanye ewaabwe gye kyasooka emindi gyeri mu luzungu yeki waliwo ffe just ebigambo ebimu naffe byatulema bino gwe kyomanya emindi tolaba nko bazungu wakana nti nno teriiyo naye nze ŋŋambye bwe kibaayo ekigambo mu luzungu emindi manya gyeri bagiyita batya mu luzungu otekamu mugogo otekamu emindi bo bakuwulira kyebategedde nagikuleetera emindi naye banne tewaliwo wanenasoma tusinga emindi mu luzungu David yasoma David emindi kyeki mu luzungu banange era temutusekereranga nga kati gabirika nga bwanonye emindi kakati sokoleke dimaliza kubanga kati jjukira tuli mu sizoni ya Christmas era abantu baagala okumanya Christmas bwe yatambudde bagitegedde naye Christmas obuzibu bwe yaleese abakazi obufumbo bwasasisi ku Christmas kwenyini kwakwanidde kyana kiwala nekikugaana olwegundi olw'ensimbi zino wakisanzeewa sokoleke omukyali yakusindikidde sente emitwalo 5 ku Christmas mulala yes busteyandaze nti mukazi wange yaŋambye faani simba wakati abakulu bano bakugikomonta bagiyita tobacco pipe mu luzungu kati kibitegeeza abazungu kati ekyeza emindi si abasamize ndaba ne mama Fina wuuyo agisabula bangi bagirina waliwo emitwe 8 eyo noza dimaliza anywe eyemitwe emiramba kati wulira nze sinywanga ku mmindi era siginywa kati toli musamize mutuufu tekisibwe kitegeeza siza buli musamize talina kunywa mmindi no sikyatteeka kubanga kati nze sina biragalagala byenkozesa sinywa mwenge sikola ki tudde wali naye okwana ku bwenzi kwotudde wagamba yagala muntu anakuwasa ofumbirwe wafunye akwogereza n'akuwa ekyetano ku Christmas yadde ye yaŋambye faani just anyumirwa nnyo byenkola n'akuwa ekyetano ekyo yakipadde nga faani naye teyaŋambye nti kino nkikuwadde nakusiima byanjawulo kuba bw'oŋŋamba nti wansiima nze sigattika simugattako mulala kubanga nange kyennwanako butangattika kati eddyayo oba yali afumbirwa mujaasi anti omujasi n'omudongo tebabigattika kati nze era kati ono gwe nabadde nange nga neekwanidde enganze gobadde ombuuza oyo nadde mwekwanidde olw'ensonga sinafunayo aŋŋamba nti nkwetaaga kakati ono mukumukwana naye yaŋŋaanye ng'ati yambuuziza bino biki bino bigenda omuwasa bino tebiina kati gwe omukazi wojja mu maaso gange obuwangwa bwange bwanjawulo n'obubwo sokoleke tebulina we bukwatirako gwe era obeera bulungi tolina buzibu aŋambye yazise oli bwe yakwadde ekyetaano n'oyawulako ekyebiri gwe n'oli ekikomalo kati ekyebiri kyowadde omukyalo n'agende kupakala sitaali emmere anti munaye oba okwana oba weeguya n'azizira n'azikomyawo n'akwata sente zanti nze tebanziba luba waba alaba yagenze nazo kupakala n'amala nadda yekka kubanga ku Christmas abawala baba yandibadde ayita mu buyisi kubanga batanzikiriza n'ekyebiri yandigenze bugenzi nakyo naye yakikomezaawo kyo n'akinziriza naye sigenda kusobola ko tugenda sobola ki ebyomukwano konza tibibadde ki biki ebyo byoyambadde ku mukono konzi bino ebintu nange nesookawo nembyegana naye bali omukwano nako gw'amaanyi bino tebyegaanika byagala nnyo naye kuolwo nabyeganye ne mugaba bino decoration oba bukomo aleme kutya abakulu abakulu naye baba bakimanyi nti nina nange nabyeganye nga waliwo ensonga dimaliza nange yabyegaana kula mbuuza dimaliza bino bikyeka bino ebintu byange bya buyimbi design nakimubuuzaako nange nabye ekiza alio nnimba dimaliza nali nkulimba buli kiri wano kirina emmandwa ekikulira kuba ono jajja musoko ono abalasita tonnimba ati gwe ezo franka z'abalasita tonnimba ati mmwe nga mmwe era buno obuntu osobola n'obutwala gwe n'obukozesa kyoyagala nga ggwe nenga ffe waffe bulina meaning kati ne kala zino zoolaba red yellow green za Africa neffe ng'abasamize ate nazo tuzirinamu amakulu kati ya red ki nti kati ono musoka abategeeza kino ono gune ya red ki anti kati ataawo tubanga abasomesa abantu tetuli mu kusomesa tuli tugaba ku magezi
naye Ssaabasamize togaba ku magezi. Mbadde nkyakugamba wali eri ku Christmas obufumbo obwafudde. Ku Christmas eno okuleeta obuzibu obufumbo ne bufa. Siwagira musajja omukazi obwo aba yagenze n'ogaana omuzza. Omukazi tomugoba lwa bwenzi, ojja kuwasa gwe baagoba olw'obwenzi. Oba tozze mu byomaze. Omugobye lwa bwenzi ne gwogenda okuzzaawo naye baamugoba lwa buki? Lwa bwenzi. Wabula obwenzi guba muze naye gumala omuntu n'agukoowa. Ekyokubiri Abaganda akakkana. Abaganda so kakkana limaliza mu programu yaffe yasembyeyo wagamba okufuna eddagala ery'okulemeramu wagamba lwaki nsonga ki gye wawa oganze yabwe enfuna byonna kutangira bwenzi lwaki gwe ofuna eddagala ly'okulemeramu ng'ogamba obwenzi so bugumiikiriza kwagago oyina ebbuba tuyagala bagumiikiriza saayogerako kumugoba ng'ayenze mulemera kubanga era ne gwonogendako nebbali ayinza okuba nga ate ye mwenzi nnyo nosinga owuwo kutaakiriza naye nga sikugoba butamuddiza kubanga kakati olaba kati labayo Abaganda oba bagera engero omanyi bw'ozitambulirako ensi ekwanguyira bo baalengera mu maaso teriyo olugero lwe baagera ng'okudda emabega kibi lumpe kuba akaddannyuma kigambo ky'abasudde tekiri mu lulimi Luganda si lugero no akaddannyuma si lugero akaddannyuma kanyumanga biro biri nga musimulimu eddembe oyo basudde luyimba anti ate luyimba ekitaliyo yeeyiza olulimi kati eseeza naye bwewayimba nafunye akagoye ako kakkolera kambaale kati lugero ate lugero olwedde kigambo kyaliyo nina kye nali njiyiza ekyange akaddannyuma ye yakafuula akabi naye ye yamanya ki nti waliyo abakafunyemu si kalungi kugundi kufire bongole lutaaya kubanze nsobola omukomyawo ne mukebeza omukazi yatta fire kwe kwava akagamba ako akaddannyuma basudde era oyo gwe yatugerageranyako n'agamba mpozi okujjako fire naye buli omu ayagala agende n'ekinwa wakajjukira akayimba so kati akaddannyuma si Luganda naye njala kuleetera kati ebigambo by'Oluganda nga bya lugero nga biwagira okudda emabega ekisooka ekiga ekimu kyamega mutere tekirobera mwana kutambula mutere agira wala mutere ndeeta olweyo olukadde terumanyi ensonga entamu yali efumbyeko tekiba kitamutamu okiwulira sooka owulirize waliyo era olugero lwala oluwagira awo mu kuddayo emabega addiŋŋana amawolu yagajjamu omukutu zonna engero ziwagira kuddayoko emabega weeseetinge kati gabyenika sokoleke towagira kudda mabega kaddannyuma kabi tokawagira kisinziira kaddannyuma okaddawa kubanga akaddannyuma kye bakatiyako nti omukazi oyinza omuddira nga n'aleeta ebirwadde ngeri yafuna ebirwadde akireeta ku mukazi engero zonna zitadde ku muki amapeza gamalawo dimaliyo waliwo akaddannyuma ak'ensi gwe ng'omuntu okuddamu okole ki weebulire nga si ku bakazi si ku ki n'emirimu gyo gy'obadde otambuliramu mpa obubi bwako okukkiriziganya naye oba eddayo ali ku kyamu ki naye kati kale mpa ku bubi bwakaddannyuma niwe kaba kansi kubanga buli wodda emabega oba ofuna kweseetinga ekigo ekimu tekirobera mwana kutambula toyinza kugamba nti namisi kigundu nti afune akaddannyuma mu bizinensi ze agamba lekaleka apaana akaba kalungi gyali kaze kyendabye mwena muli batuufu naye kyendabye amapenzi gamalawo dimaliza omutwe ye dimaliza abakyala abasajja example zonna azireeta wano abasajja bamumalamu kubanga ye yaŋŋamba lwatu nti ye agenda fumbirwa ayagala mukyala n'amuwasa ate bulirayo nekino kati abakyala kusaidye be baami kati abasajja bamumalamu dimaliza kati wulira kankobulire ki Miss Dimaliza abakyala abasajja bamumalamu Miss Dimaliza abakyala twagambye omuntu yenna afumbibwa wano mu Buganda yabo sigala ndi musajja kubanga ngenda tuukiriza obuvunanyizibwa bw'ekisajja si bw'ekikyala Miss Dimaliza naye
njagala kubuulira nze engeri gye sinywa bitamiiza. Tonywa mwenge Dimaliza. Sina kyenkozesa. Sikusanga nkongo kutte ecupa y'omwenge. Sisobola na gunywa. Dimaliza wetwale wosika sikulanga nkongo kutte ecupa y'omwenge. Sikukwata nga mpozi ng'oli yali aginkwasiza ndi nkwatira kaawo mala okunyiza. So oli mukyala atakozesa bitamiiza. Ndi musajja. Kubanga okukkiriza okufumbirwa simba wakati Gabirika twali tuli ku interview ne Dimaliza. Dimaliza nanga ati bannange kati nempitira nengamba omanyi Dimaliza kati onaddamu ddi okufumbirwa nenga manya mpozi okuwasa. Dimaliza nangamba ati si kyosose kye kituufu kati njagala kufumbirwa njagala kuwasa. Wano mu Buganda ani afumbirwa? Omukazi kubanga yakkiriza kiri afumbirwe. Olwo kayimba akafeera akagamba obanje nganze kubikadde nja kufumbirwako embwa za namaaso zenyiye kafeero kati ayinza okuba nekyali ekintu kyange ayinza okuba nembwa za namaaso ezo zezamufukidde ekyoko naga akanfumbirwe naye akoye mangu yeerabidde nti ye musajja nawasaako naye kati njagala nfumbirweko mbigatte nti wa wosinga owulirira obulamu kubanga engeri gye sinywa abakyala nange bampoomeranga ka keeki kale kijja kusoboka ekyokufumbirwa tekijja kusoboka yagambye ati sobola wakufumbirwa Dimaliza tajja kukisobola kirimu obulumi mbozi agensooka agende ku sajjale anti kati wuliriza ekisooka nange wamma kati nze ebisaawe byonna bikugukamu nkitegeera bulungi manyi okusamba mupiira ki ogw'omukwano olina okusigalira ku mundiyo naye kyannumanga kwe kuba nga nze nteekamu nze nina obuvunanyizibwa buli kimu ku mukyala kyokka te n'omupiira ngutuukiriza nemba nga goolo nziteeba bulungi kakati ate bwe nziteeba ate omukyala n'ayenda n'akola atya neyekola ebitagasa ku lunno njagala abikole nga yabadde andabirira tebijja kunnuma simba wakati awo oba ali kayimba tekijja kusoboka afune sajjale waliwo abasajja abafumbirwa Jabinika sijja nabogerako ali bangi abakazi nga bawasa abasajja ndeka sisobola kufumbirwa nze waliwo omukwano gwange gwe mmanyi buli kadde musanga ali mu bbaafu ayoza nnika bwayoza ku buleega kyekya bulijjo abantu bamusekerera nze jjo neewatidde ng'abantu bagamba nze gwe neewatidde akamere anti ng'abantu bagamba okwekolera ekikokoledde si kibi ng'abantu bagamba nti omusajja oyo banne yafumbirwa n'ennika z'omukyala n'obuleeka kati yabyoza bamuloga n'omuloga waliwo nekyo nekisobola okujjira omukazi naye ate waliwo kubanga mufumbo omukazi amuyina bali bonna era kati waliwo okubeera nga oli mwesigwa eri munno n'okubanga ate wayitako ne bakukola ekintu nga tokola ki tomanyi kubanga omukazi waba simuwadde nti yazadde wali nsonga laki oba omwoleza empale ye nze nawe okoza empale n'obuleega nebisibinamu buzibu naye ate bw'abanga munno nga mwesigaŋŋana nga abadde oba yakazaala osobola mukolerako ekintu ng'ekyo tona kyovaako naye bwekiba nga akifudde kyalulango bwakifuula ekyolulango yoza omwana wuno agize bwati akoze wano pupu jangu omugire ogiyitawo okole kino abo kiba kigenze wala kisinziira omutima muba okikoledde kyekivumya oli nabudde yayinza okuba nga kya buli lunaku nti wakera basanga yayoza oli akola kimunda kakana wasoboza nga ali ku TV ali mukwerabiro nakola ali mukunjala asosola njala ebimazo byoza sokoleke simba wakati nze omukyala bw'anaaba mpasizza okumanyanga nja kumwagala nnyo nika gwe tolaba nti mutya kujooza nze njagaayangaye lubo wati yakuleetera ddogo gwe tetulina kuvumula buvumuzi gwe sikuvumula lubo wagwoyina muki mukazi bwa musajja baluba baba babiri omukazi teyasinga amaanyi naye nga ebyaddala omuntu nga tonywa onoonyako ekikusanyusa era wali eri nabadde njala ombuuze lwaki sinywa lwaki tonywa mwenge kwe kubanga ntuuka ku makya nga abanzizizaayo ewaka mbasinga amagezi
ate abasirusiru nga be banzizizaayo waka nga ate be beesoma kitegeeza bwe nanywedde amagezi ago ne mu ndagaano bawandiika mbu nga ntegeera bulungi nga sitamidde kitegeeza n'empala oba ojja gigaya bulungi nga lutamidde gigaya sakoleke buli mukwano okugamba gwe ekikuba kyokka ekikutamiza mukwano omukwano ogugaya empale olwakwampoza engeri gyogaye nti oba ofumbiddwa okola buli kimu nze njagayanga babakubamu anti empi babakubamu ate mba nkoze eki sokoleke kyogamba gabindiko okufumbira kitegeeza kuba mpi gabindika tubanga okuba nedda omusajja nedda si kuba bakazi naye omusajja soka olindeko mubi sigende nkuba abakazi lwaki ogambye nti okufumbirwa n'empi bakkubamu ekitegeeza gabindika soka olindeko onaaba mukazi sibe kiri omusajja yeetadde mu kiti kyaki ky'omukazi omukazi alina osoka omukazi aliwo okubwa ono yeetadde mu kiti mulindako bwe weeteeka mu kiti ky'otaliimu balina okukola kibaagala anti omukazi aba ne ssente okitegedde nawakuba akayi kyatondebwa nga ani alina okulabirira musajja kakati bw'ofuuka omukazi ng'oli musajja lwaki tebakkuba anti akayi kakkuba kawooma bwomi obugalo buba buli sofuti engeri gyaba omugagga engalo bya ssente atunyonyole gabinika wamma abandaba watondebwa ng'oli musajja olina kuba abakazi kubalabirira kubabudaabuda mu mbeera eyo kale naawe osobola okuyambako ebiki ebisaamusaamu bw'obanga weefudde omukazi oyoza ebintu okola biki naye nga tobyozala kuba obyozalamu wabula gwosazeewo ndi nze nfumbiddwa okuboggolera lwaki ogana n'okuboggolera wabaawo ekitatuukiridde gabinika wesakkiriziganya naawe ye omukazi olw'okuba yateekamu yakola buli kimu alina right ekuboggolera omukazi wadde okuboggolera kuba yakuteekamu ssente ze kakati n'omusajja waddembe ovudde ku mulamwa ogwakuweebwa bw'obanga naawe oli mukazi omusajja akuteekamu akasereke waddembe okuboggolera no tolaba nkoba patana nekituukawo tolaba nkoba patana nekituukawo sokole kakana omukazi aba mugagga aba n'omukozi ayoza ebintu nga nawe bw'obeera omugagga n'oleetawo sigaala akolerera omukyalo oyo waba ekyuma ekyozebwa ekibeerawo nyina mukwano gwange gwe nakufuna mabegakaawo nze omulimu gwange kulaga busajja nti naye onalebooyo bbaawo yamukubanga onalebo gwe njogerako mukazi naye bbaawe yamukubanga namubuuza lwaki ekkuba omuzimu gw'okkuba tugukolimira nti namubuuza lwaki akkuba omanyi kye yaŋŋamba mbu yaŋŋamba saagala mufumbira naga sente zolina oli emupiira lwaki tofuna abakozi ne bafumba naga munnange oli omusajja waatuuka nga naye ayagala alye ku mmere yeeyo kyokka gwe bakozi lwakuba oli muki mukazi mugagga kakati ono baba muwasizza n'afuuka omukazi oli ajja tu gwekimanyi omukazi nawaba mugagga atuuka nga ayagala bbaawe wakira musibisa y'akaviiri naye mwami naawe jjayo ku ssente zo nsibisa y'akaviiri yadde nze nkusinga ki sente kakati gweofuuse mukazi ate nga simba wakati awo Miss Dimaliza kinkoze bulungi noyitaba bitabye sitegedde onvuze sipiidi ompise naye onvuze sipiidi kuba mbadde ebirozo biri wala sokoleke Miss Dimaliza Mr. Dimaliza gwe dyati yoyagala kati oli abadde ayogera ku ddya lya kyavu kubanga eddya lyobanga oyoza engoye oyoza ebintu osiimuula ennyumba kitegeeza tewali waka mukozi abagagga baba n'abakozi nze omulimu omugagga gwanjagalako puleshapu ziri zotegedde era ezo ezakaasa mmeeme nze ezo zo nzisobola ne bakusibira mu kisaawe anti gwe kyoba omanya nze bwe nzikuba ezo n'akalimi kagwayo ate otya nga ofuuse mukazi siddangulu okitegedde kati gwe kyoba omanya ennaku enkulu mukama yeebale kuzituyisaamu era nze katonda ate emboozi esitudde ate olutalo ku kyalo kati ate abadde batuulira nga tunyumya baleeri bakwekuba mataayo batugikomye wano kakati nze era nja kumufuna omukyala
kyemmanya ajja kujja oba nabwaba mukadde kyewesiga kiri kimu pressure kyekyobugaga kyotwala mu ddya ebirala byonna ogenda nga lungu nalaba nga amaanyi gange luli gaggwera ku bantu abatalina makulu pressure up ezo zonja zisobola mbadde njagala oyimirire ku platform eno owoninga abantu era okakase njagala ongambira abantu abali eyo bonna bamisita abali eyo nti nze Miss Dimaliza ekyobugagga kyenjija nakyo mu ddya kiri kimu kya pressure up pressure up nzitegeera bulungi era omukyala ali eyo gwe tobaako kyoweraliikirira nze Miss Dimaliza pressure up ate siina byenkozesa naturally oba wagenda ku mulubaale n'awagala omuliro omanyi tebifaanana abirina mulimu abantu nulya ne bagamba kalinga akakyala oyo omukyala yali banyumiza nti oli nina musajja gamba omusajja yali banyumiza nti oli miss era kakati kankubuulire omukazi gwe nayina yali yantuuma erinnya ndikubuulire limbuulire kituufu erinnya eryo lye yantuuma yantuuma basajja ffumu empologoma y'eddembe Sefi genda tukole ogenda kujedda eryo erinnya nali ndyagala nnyo lye yantuuma basajja ffumu empologoma y'eddembe yakutuma abiri simba kubanga mbeera awo ng'empologoma nga bwontunuulira ogamba naye nga ndi wa ddembe naye wali mu kisaawe basajja ffumu owaye kabiri kasoko osibe kafumufumu sebo omusajja badde awera nga naye bwowera nti ebintu ojja kubyoza ogambye ebintu ojja kubyoza abadano ng'ayogera nga bwemugamba nti ebintu ojja kubyoza abe mweteefuteefu owaye beera mweteefuteefu ogende ate kati olaba ogayampale ne oba luba omukazi yamusinzaamu olaba agayampale omusajja oyo alemedde ku kyokugaya empale alowooza nze sikisobola si kinene kubanga kankubuuze gwe tolyangako ku mmere n'okomba n'essowaani ng'emmere ewoomye bakubuuza sebo nsikomba sowaani wakula sowaani kikyogamba bagitegedde kubanga bantu bakulu abalaba pulogulaamu ate onyumidde nnyo ebigambo egyebisabikamu nze nsabika ebigambo ndi musajja muyimbi hakuna pana ofiira ku mavivi nga balubo ndi musajja toyaziina ne kasupu kaba kankulu kusa wano twakajjangayo bwe tuta okategeddawo kasupu k'obuto kamukene kakulukutanga wane n'okwatala n'okasooka kajjayo n'olulimi n'okajjayo kitegeeza owoomeddwa so ebyokukomba essowaani nga gwewoomeddwa kuggwe buzannyo kuba ffe wetwaliiranga emmere twajjangamu essaati kulaba omumwa gwasongola gulinga gwa kinyonyi gabirika ofiira ku mulimu nga balubo ku mavivi toyaziina oli ne bw'aba afa atya nze gabinika saaziina sinsaziina sikomba sowaani nze nze kuva butenjagazaaki nakula n'empisa essowaani wagitegedde nakula nyina essowaani wagitegedde sikomba olaba ogiranga binyeebwa naye nga sina wenjizza gabiri kasokoleke onywamu kabbiya sokoleke nze sokoleke tibaiza taimu yejja gabirika essowaani wagitegedde sikomba omukulu gyafiirako oba tukulongo twongere tumenyemenye togamba essowaani y'ebbumba sikomba sowaani nzi eyo mu kisaawe anti si ey'ebbumba gyogamba kuggwe togezaako sikomba sowaani nzi njagaza emmere bwewooma ekyogamba nze gabinika gaketo fiira ku mavivi sikomba sowaani ojagazaaki Miss Dimaliza sebo buli bakuyita Miss Dimaliza n'oyitaba nga mpita misita kakati kankubuulire ebirevu bino biraba era ngenda kikuza kubanga nali nga simanyi mugaso gwa kirevu nga ffe tulowooza nti kitegeeza kubeera musajja naye nagerera nga n'abakazi abamu babimera kale ekirevu kyange kino ne baŋŋamba kikuze bulungi nnyo
bwe kituuka mu mukwano omwo lubanga lweyo lwera ne lwera ebisenge byonna ne lwera ebisenge byonna okitegere ekyo kirevu womanyi okikozesa bwe kigenda eno bwe kidde eno bwe kigenda eno bwe kidde eno bwe kidde eno bwe kidde eno okitegeera n'awuliranga emirembe kituufu nga kasente aba alina okukampa neneddaabulula so ekikutwala mu ddya ng'ogenda nga bw'oli njagala nga bwendi n'amaanyi gange gali mu kisaawe ago tegaliko kwekwasa nti ate mami leero netaaga okumirayo ku bukerenda nti ate mami leero stress nina nnyingi sirina kye neekwasa omuliro muleege webale nnyo komaawo nti oyo Saabakombi kalimo ka mutwe yali yakasayininga dda yalwawo kalanga appointment ye basajja fumu wait akafumisi empologome y'eddembe kafumufumu naye tetuva ku mulamwa tusweke tuveeyo tuwaddeyo nnyo time emboozi eno ya Gandaalo era bibadde yeemu kubanga ebintu ebibaddewo bibaddemu omukwano maye mukazi gwe batagulidde lwego ku Christmas yatemye abasinaleka naawe byali byadda abantu kati bamanyi ensawo z'ababba baabwe bamanyi ebyokweresa akugamba ng'omulala ye wamuwadde ani nga tolina nti naye kyaleetawo oba limaliza ekyakujja mu ddi eri asooka tokuuma bwesigwa kuba omuntu wama wakubuuliza nti ng'omulala wamuwadde segeza omulaga ku sayini kyolina omulala sooka osimbewo aba amusuubira limaliza tabanga misi mubi obeeranga n'omukazi teekayo omukazi w'obulimba mu bigambo ono yeetereezi era n'abaana bwoba oyina basatu gamba oyina bana nga woozaalira owokuna olwedde oba wamumugamba dda ayimba kakamiro nti yakawulira ono kuuma obwesigwa anti kakati kati kankubuulire omukwano nga teguliimu bulimba teguwangaala kisimba wakati teguwangaala kubanga senga omukazi omusuubiza embaga etaliiyo tagenda kwabulira ne bw'omubuulira amazima nti tutola ntuli ffenna n'embaga mmye kwoyogedde amazima kakati naye asobola okugamba nti taata w'abaana olaba nze ngenda kubeera naawe emirembe gyonna naye nange ngenda kukuyiirawo omubiri siriyenda n'omukazi ne bwakulimbaako tingenda kukubeererawo siriyenda oguma otandika n'okusula esafaari omwezi omulamba kuba yakikugamba maama w'abaana talya mu kigambo kye kati mubeerawo ogamba nti obufumbo butambulirenga ku bulimba nabo bubeemukko kale gwe beeramu n'amagezi agamanya nti bannimba naye muleka akulimbe kubanga omuntu akulimba ekintu nga kirimu amagezi kinyuma kuleka ng'oli akulimbye byakisi so obulimba obutegeke buwooma omukazi n'omubuuza ovaawa nva wa mukwano gwange omusajja lwaki akateeka kaako yandigaye nva wa mukwano gwange nayangu okwogera nva wa mukwano gwange omusajja kitegeeza ava wamuki wa mukwano gwe agamba nva wa mukwano gwange omukazi sole nze mbadde nirabidde nva wa mukwano gwange omukazi lwaki akateeka kaako mukwano gwange omukazi okitegeera kati bwakateekako gwe mu bwongo bawategedde dda nti kati oyo musajja naye kabini kabadde oyagala kuwemulamu mbadde nsaba owetondera abantu wali wagambire nti Saabakombi wabadde owemuddemu kimenyewo wabadde owemuddemu programu eno tetuwemula nedda kabini kakimenyewo tugende mu maaso nzikiriza leero neetonze naye ate mwe mwakitandise ono yagambye yakiyise wala yagambye ate yasabise yagambye ate nti bw'olya emmere n'owoomerwa tosobola kukomba sowaani n'oliiridde bwe wagambye komba eyakitandise ekyo komba nange neŋŋamba Saabakombi wadde oyanyongereko Saabakombi w'essowaani kimalayo naye nga tekyanyumye ate tekyanyumye kiramu mwakitandise Saabakombi saakigezezza yakiyongeddemu supu yakigezezzaddemu yabinika saakyongeddemu wama abaleeyo mwena programu mugiraba yevudde
naye program ene embadde obuzibu okutambuza omuzindaalo kimanyi bakama banga batulaba oli yagambye tie mukombe Sowani kabejja ne mugamba Saabakombi lwaki mwe munzije emabega nze atategere nakomba nze mbanga ndira muswaje twampise Saabali lwaki nze India nange India nawe wetonde ntino ki simanyi kyakwetonda kivuleka wetonde Gabini kakakane ku Sowani egamba bansonyiwe nayogedde Sowani andi nze ndakugambye nze n'okuva mu buto nali nkombe Sowani yange ngera bwendya ne supu nankulukuta eno munuuna yeeno supu Saabakombi wa Masowani oba Saabanuunyi kale tunoonyeyo ekigambo ekirala kubanga nze supu ono bw'aba akulukuse eno munuuna lwaki tukoma wano leero olwedde yagambire Saabakombi kubanga omulamwa gwa ne baluni ziwatadde wano emabega sokoleke omulamwa bere bamuyita batya Saabanuunyi ayonka kamajjukiza omulamwa gwa baluni gwe matadde wano emabega gwabadde gwa kunyumiza abantu biki ebyabadde mu Uganda twavudde ku mulamwa mwakutte obujega nabadde ngambye nti Christmas kubanga najaze kyawagana byonna byetambulidde mu Christmas kuba n'emboozi ya kapa eri abadde eri interesting nnyo eya bikapa omukazi yali asiiga bikapa mu keesi ng'abantu ate abantu batuuseewo ddi ebyomukwano mu Christmas byasinze abasobola ababiri kapa yafa mukazi ng'agiziika mu Christmas ebyomukwano byasinze okutambula kati bire bya kapa tubinabikomya olulala emboozi abantu kati bajja oba tuna kinoomu ojja kwogera ku kapa n'owa kapa oyo jjukira yazibbye mu nnaku nkulu kati ate naye tewambuulidde kapa yo oli bwe yamunoonyemu eriiso kapa yakomyewo ewaka byaggweredde ku poliisi tewabinnyonnyodde tujja bibagamba era kati onaabinyonnyola tuli ku pano wekka noonanyonnyola ekapa gye baziikanga abantu mu keesi ng'oli wekka kuba ndabe bwe tutandika emboozi nga muli babiri mu nsi ng'amaanyi ate mbadde sinamanyi nanyo oku interview nga abantu bagezigezi babiri nga mbali mu nzekka mumanyi okunvuga supiidi kakati tutumire tuve wano jjayo essimu yo ssebo tetwagala tutekeyo omuntu n'omu tutumire tolina smartphone tulina okutumira eno programu ezimbiddwa abantu be bazze babantuma nti bannaye tukomyawo Dimaliza komyawo Gabinika be bakama baffe waliwo oli eyagamba nti naye mutumira nnyo gwe twatusookerako sooka omunoonya yali ku programu ki yalina ensonga nno naye ate bakama baffe tusobola butabatumira data katime ke batuwa waliwo n'agamba nti bwe ndaba notification yammwe nga ndi ku mulimu saagala bikwatako nsooka kutuuka ku ki mubatumira tukujjemu ndaba otunanga era omugole yennyini nze ngenda tumira abantu bonna abatulaba abakyala n'abaami n'abo abatukkiririzaamu abatanabatukkiririzaamu we munaabanga mutudde nnyo wansi puroguramu yaffe ne mugikkaanya wajja kuba obubanyiiza naate mujja kutuuka era mutegeere nti bulina okubeeramu era mujja kutusanyukira gwe binsaani nze Dimaliza Angelo Miss kubanga Dimaliza tobuzaabuza abaana abato baliyo tubagamba mulina okuwasa abakazi ne bafumbirwa ate gwe oli awo gamba nze nja kufumbirwa kakati katukuyitire ddala Miss oyo tumugambe fukire ddala kanga baana nti omusajja oyo temukola nga ye yafumbirwa ate nga musajja n'abayindi bennyini bafumbirwa kakati ntandise ne Miss DJ Favor ku interview yasembe yagamba only God knows how much I love both yes, and like your stories cause they are so real. Gabinika and Mr. Rabongo katwongerako ne Mrs. Dimaliza, you guys are the best all the way from UK. Nalikako ne kafuraga Miss Dimaliza mbadde nsaba ontumirire ku Miss DJ Favor Miss munno Miss DJ Favor kati Miss Dimaliza Miss DJ Favor lwaki Miss ngate DJ ati yoli Miss mukazi kati nyibanisa tumire Miss munno Miss DJ Favor DJ Favor Miss teka ko Miss DJ Favor owe UK mugambe nkutumiddeko
era Mukama yeebale kutuusa ku lunaku olukulu era n'oluyitamu bulungi, era nsaba akutuuse ne mu mwaka omupya oyongere okulaba ku programu yaffe eno. Akutumidde nze Mr. Dimaliza Angelo. Kakuveeko Dimaliza otaso obuzaabuza abantu. Naye kakati pressure up zikubibwa omukyala. Ze nakugambyeko. Aliet Nanteza wale kubeerako. Tubalina nno waliwo Sharon Payton kwali the one and only Baiga Queen Serunkuuma Shafiki Shamimu Ntambi kwali. Naye ng'okimanyi nti I'm ready to move for love. Kiwedde program eddako twagenda kati mu kutumira bamuyita Winifred Sindaleera. Kasori ka Sindaleero kamanyi? Kasori ka Sindaleero kamanyi? Sindaleera tutuddawo tuli mu kutumira Joseph Kasanje yage Gabinika ebyewunyisa mu nsi muno kituufu mu ebiri webale kuweereza kakati mbadde nsaba otumire owubire Mr. Joseph Kasanje webale nnyo okutegeerera ddala ebintu ebyo ebigenda mu maaso mu nsi. Oli musajja mugezi nnyo era tukusanyukidde nnyo, weeyongerere ddala okutulaba naffe kituzaamu amaanyi. Sebo webale nnyo, webalire ddala. Nno linnya kirino nyinza Jacqueline Merisha Jacqueline Sabo Gabinika oyinamu ekkalaamu bonga Jacqueline Merisha mutumireko Merisha Jacqueline Merisha naawe nkutumiddeko nnyo era tukwagala nnyo nga naawe bw'otwagala ennyo. Webale nnyo, webalire ddala, genda mu maaso. Totekamu kawoowo ng'oyita peshe toli mufumbo aliwoomesa amanya gabakyala nga muyite peshe ogayita ogawoomesa tukutumiddeko nnyo peshe webale kubeerako munnange Robina Nalubega Robina waffe atavaako bannange John waliwo ne Fatuma webale kubeerako Naluyima oyo werinnya Naluyima kwali nnyo Kayaga Constantine tavaako yagambye hey guys how are you team Saudi Arabia Walusimbi kwali nnyo Walusimbi ne Sekante Joseph soko tumire ku Saudi Arabia. Omukulu owe Saudi Arabia bamuyita ani oyo? Bamuyita Kayaga Constantine. Mr. Kayaga Constantine. Mpozi oli Miss Mr. Kayaga Constantine nkutumiddeko nnyo ze Angelo mukyala naye olwokuba kati goli Miss kumuyita Mr. nkikiriza Constantine Kayaga Constantine Mr. muyite Mr. Mrs. Kale Mr. naye ayinza okubeera nga mu mbejjooba. Mr. abamusajja Mr. Kayaga Kayaga musajja yennyini Constantine Mr. Kayaga Constantine nkutumiddeko nnyo ze Angelo Dimaliza Miss tukwagala nnyo ffenna abali ku programu eno, weeyongerere ddala, Mukama ayira akuwa omukisa. Affectionate tumutumiddeko nnyo ali nnyo Samuel Street Ambassador tumutumiddeko uno kwali nnyo tumutumiddeko Suda tumutumiddeko tukwagala nnyo Suda Mariam Natukunda Jingo Richard nemutumireko yagana professor obijjawa professor ebigambo munnawe bimanyi mbera gye twakuliramu. Walusimbi wamutumiddeko Walusimbi mutumiddeko nnyo bali kubeerako Walusimbi Teddy ayinza okuba ng'ayagala nnyo mukyala we oba ye kennyini Walusimbi mufumbo ayinza kuba mukyala anti Walusimbi Teddy linnya nga lya mwami oba lya taata waliwo n'abayita family name lya taata waliwo Naluyima omutumuddeko naye lino linnya ki Dimaliza lino linnya ki lino sirimanyi lizibu Oladilana Shamimu lino linnya ki lino linnya omuntu ono njagala nnyo omutumira naye Oladilanangu Oladilanangu twagala akomentingi nga alitubuulira kubanga ono nno ye mukama waffe, bibamu ku bakama waffe batakyukakyuka betulina okuweereza n'eddembe kakati even if
Misi yabamutumira oyo boda to boda Evelyn asokoleke Evelyn Eve Misi yabamutumira Miss Dima amtumire wawa tojja kubuuza waawa ati tu opima asi kupima soko mutumire bamuyitani Evelyn Live Mrs Evelyn Eve yeah erinnya lyo nga ddungi nnyo kakati nkutumiddeko nnyo situmanyi naye mutumiddeko nnyo mukama amuwa obuwangaazi asobole okusigala ng'atulaba kubanga kyekisinga obulamu Eliza oyo tavaako mundu menye Fati mulungi Happy New Year Alex Pro olwaliro ntegedde nti Gabinika emboozi zazzenga anyumya ntuufu kasita atuuse ku mboozi ku mboozi y'empiki n'olwazi abantu bali kuno bawagira obulimba bwo bannange mweraba